Akayimbaako omukulu yo nkwetedde naye nabasuubiza okudako ku Benard tunyumye mu kona yakubuuzeeko Benard akubuuza munyagwa nuti munyagwa munyigwa omukulu jebaleko taata bampita SB4 nsinzidde foto ndina omukulu John Kahwa wuno mubuuzeeko Banado Nevasi Bane musajja kuli omanyi nabadde nkogerako ne Romeo nabadde njogera ne Romeo jo Charlie waliwo ne yakumbuuzaako ne mugamba oli 40 yankubira anangamba gwe wamwana ensonga eno ogamba kye Banadi nali ne kankunda nangamba you are fine now nengamba now that is good. I'm fit man, how are you? We are trying, we are not bad. Okay, at least lwaki tompeereza ekikumi olwo ndi bubi sawa zino buuza esidifo Kampala tulinga abali mu kkomera bambi ngena nenkirowoozaako nengamba wagayi bange bali batya ate singa bonaye waliwo pulaani naye olina essimu akasimu nako bakabba naye sawa wenna muganda wange mbadde nteesa olaba tatufunayo ko olunaku ne tukuŋŋaanya nga bwe mwali ne tujja ne tumukyalirako nakyo kituufu nnyo olwakuba embeera yembi naye nga kituufu nnyo wate nga tufunye abatuteekamu kasente baka transport ne twafuna basponsa osobola bakuŋŋaanya nsobola okubakuŋŋaanya bulungi nnyo kubanga abasinga nina enamba zaabwe kale tujja kiteesa kamaleko nze nakama nakusuubiza seremererwa okay tugenda kufunayo olunaku nakyoganizinga tuje ne Benard Titi Professor Kankunda bonna tugenda kufuba okukola nga tubanonga Akiki Romeo You place gold on my finger. You give love like I never know. You give life to our children, and to me a reason to go on. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from the troubled winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. SB4 media tuguse ensonga nga tutabasuubiza nti tujja kukuŋŋaanya abayimbi abaali ba Kads Band tugende tulambuleko ku mukulu John Kahwa nga lwe lunaku lwaffe lwe twabasuubiza lwe luno. Wano omukulu gwendi naye bamuyita Benard Munyigwa nga wano we tuzze tukyalindako ku mukyala gwe bayita Professor Kankunda tubeere nga twolekera olugendo lwaffe oba nga tugenda F40 omukulu nsanyusa okuddamu okusisinkana. Nange nsanyusa okuddamu okusisinkanako kati nga era bwe twateesa tuli mu lugendo okugenda okulaba John Kahwa omusajja oyo fena yatumentering si kutumentaringa as such naye platform ko tuyimiridde yali w'amaanyi nnyo senga teyaliiwo osanga tetwandituuse naye gye tuli tusazeewo tugende tumulabeko era nakubiddeko ku Titi naye olw'emirimu gy'akola nga obudde bwe tulina okutambuliramu tabukola ki tabusobola butuukiriza naye nkubirako ne ku Romeo ekirungi nti yakavaayo mulaba
naye nga ine emirimu gyakola ekiramusobosa genda. So kati wano tulindako ku process Kankunda tulabe nga tweyongereyo mu lugendo olwo. Omuntu atakutegedde ng'ali eyo tuwe mu kapeera kakali akayimba kaffe. Eddoboozi lirimu obuzibuzibu naye nga kambe nawe nasalawo mu mutima kansuubire nawe mu mutima gwo wasiima nze o maama ndikuwera kimukwano ng'otujje wala nnyo twandibadde wayefe. Amawulire kasana kukubira nga ndi n'omukulu John Kahwa kiki wawulira muli eri? Nawulira essanyu ppitirivu kubanga nze kennyini ndudde omulaba ate n'embeera gye yayitamu kemabegaawo obulwadde bwamuyisa bubi nnyo. Omanye okulaba omuntu gwe mwali musaaga naye bwe mwali mumanyi nga olaba embeera obudde bumukalubiridde owulira muli omutima nga gwennyamidde. Era bw'angamba nti tusale amagezi tuge tumulabe nawulira nga nsanyuse nga ndaba nnyina okiteekamu engatto. Nga tugenda okwolekera olugendo lwaffe kiki osinze okwesunga ng'olumutuuseeko? Nsinga kwesunga kumusanga nga yatereera okusinziira ku bwe nasema omulaba. Njagala okumusanga nga musajja w'amaanyi k'okusinga kuba luli nali essuubi linzigweddemu nange. Ne kati nsuubira omulabako nja kusanyuka nnyo nga mulabye nga kati muntu. Wano we tuli tulindako ku mukyala Prose Kankunda. Prose Kankunda yayimba akayimba kabayita akalulu. Akalulu kafuusa akalulu. Naye gwe wenna eyayagala music ono twegatteko nga tugenda Fort Portal okubeera nga tulambulako ku muyimbi waffe John Kahwa. Naye tulindako no ne Prose omukubiddeko tumulindeko ko tweyungeko tubeere nga tugenda mu lugendo lwaffe. Gwe wenna eyacontributinze okubeera nga tutereeza obulamu bw'omukulu oyo. Yes, tugenda kukolako kye tusobodde. Ekirala Mukama yamanyi era nnyongera nnyo okwebaza buli yafuddeyo okulaba nga tuggusa ensonga eno. Omusajja oyo teyakoma kuyimba buyimba nnyimba zibanyumira naye alina n'ebitone ebyamusitukirako. Wolaba omuti bw'otuba tonagutukawo ng'oli walako ng'ogulengera bulengezi tomanya nti waliwo emiti emirala wansi. Naye bw'omala ogutuukako olwomanya nti waliwo n'emiti emirala wansi. Kati abantu bonna abaatulabanga abantu abanyumirwa music waffe ebiseera bingi abamu bajjiranga ku John Kahwa ne twesanga bali naffe batutegedde. So musajja yatuusa ebitone byaffe era yatubeererawo. Tiimu nene nnyo. Tulina omukulu Bernard Munyigwa, nze muzuuku wa Kabajjo Mugeye Sebunya, tulindako Prose Kankunda, tulina manager waffe ye yatutaddemu ssente yagambye naye alina okugenda okolako ku muyimbi ono kuba yali faani we manager waffe omita Ashalav nga yenno abeera London naye yankubira okolanga nga mugenda tulina okugenda tulabe ku muyimbi oyo. Bangi nnyo abadde baka kugenda naffe naye olw'embeera oba teyabakirizisizza. Manager tusanze okukulaba. Nze asinze. Manager no gwolaba yataddemu ssente transport byakulya byonna wali wambuuzaako nti tunajja wa transport anaatutwala. Nga nti embeera ya covid abayimbi tetuyimba tetulaba ssente negamba naye kati tugenda kutambula tutya tugenda kunoonya tutya engeri gye tutambulamu nga ndaba nze ng'omuntu nali siinaawo obusobozi obwo saawa eyo noŋŋamba ngenda kunoonyayo abantu abasobola okuyambako mu mbeera eyo. Twafuna manager Asha from London n'agamba nti buli kimu agenda kuba nga akikwasaganya. Tweyanza nnyo manager. Kale sawa. Walaba katambi ka John Kahwa wawulira oti? Kankwatako nnyo kubanga omuntu okubanga yali ate muyimbi bulungi ate nabeera ng'alimu eyo embeera so sakyagala. Tweyanjulire. Bamta Asha Love Kaleera nga mbeera London naye nga omutima gwange guli nnyo mu SB4 Media. I think be bantu bensinga okukkiriza naye nga nina omukisa mungi okuba nga ndi nabo right now. Banno be walese London nga nabo balaba akatambi kano kiki osobola okubagamba nga tugenda mu kkubo lyaffe? Kyanjagala okubagamba nti no ebintu ebyo bye tulaba biba bituufu ebisinga ate kisinzira ani abikola. Kati kubanga nze nfuna abantu abankubira essimu ne bambuuza Asha Love bino bituufu
era biba bituufu ebintu ebisinga kubanga bambi abantu baffe beetaaga support. N'ekyo nakyo oba nakyo, every little helps. I believe in that. Yeah. Okay, tweyanziza nnyo tulindako wano ku Prose Kankunda tubeere nga twolekera olugendo lwaffe kubeera nga tugenda effort. SB4 Media tugusa ensonga. Yo. Tugenda kunoonya Kahwa. John Kahwa. Tukasula bagen. Tusabe. Nembeerayo. In music? Yeah. Petubaayo mu background. Mwatudduka. No, we are there. Omukulu namugamba kwasaganye kya mukisa mulungi tweyanziza nnyo kukkiri. Kwasaganya. We are buddies. Kati onze nono. Ndoza tewali yerabira munne. Ebiseera bingi twogera. We really talk. Yes. Okay, madam, tusooka tubuuzeeko ku bantu abali eyo. Hello. Hi guys. Prose Kankunda is my name. Akapera kakalulu. Batugana obupera mbuno. We sound funny. No. Okay, bale gwe tulinze twolekera olugendo lwaffe okugenda effort. Tuleko ku mukulu John Kahwa. Oh yes, mwebale kutegeka. Bakoma ddi okumulaba? Actually, it's like a year. I performed with him on New Year's before COVID. COVID was March, but January in Fort Portal. So, me it's not so long. It's like a year. Nete ali state nungi, of course. Yeah. Okay. Tugende tumulabeko tweyanziza okubeera nga tiimu ate eweddeyo gye tusobodde olinakuwalira okubanga tiimu eno gye tugenda okugenda nayo era tugende tusimbule tugende e Fort Portal. This world is not my home. I'm just passing through. Treasures are locked away somewhere beyond the blues. The angels beckon me from heaven to open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oluvannyuma lw'okutindiga olugendo lwaffe nga SB4 Media ne baganda baffe tumaze ne tutuuka e Fort nga omukulu esimu yo teriiko. Ayi! Obwedda esimu yonjo kuba nga teriiko. Egamba kweri. Naye nga tusimbudde e Kampala tiimu nene nnyo mukulu Bernard Munyigwa, Prose Kankunda tuyingiddewo. Omukulu ono yabaddewo n'omukulu era gwe twalaba naye essimu ye kuva ku makya teriiko. Twadde surprise. Omukulu gyali? Omukulu gyali. Tugende tumulabeko tuli bagenyi be. Okay. Good to see you. Yeah, the whole team is here. We have another lady. You get to meet her. You know that gentleman already. Yes. We are here to see. You happy? I'm really happy. Really happy. I thought it was good. You wanted to come with Romeo. Romeo was busy. He's a bit busy. He told me. You wanted to come with Titi. She told us she sent someone sometime, but she was also busy. She could come with us. It was next Friday, but we could not wait. Hey, it's good to see you people. See, John. I can't. I'm here. You are I'm here. still alive. You are still alive. What today? You're going to be alive. Sebo, thank you for. Seriously, you're looking good. I have to look for him. You're looking good. Well, The hair, yeah, afro. you wait.
Where is Tony? Eh? You don't want to know? Sure, you just sit here the whole day. What do I do? Play the guitar? You walk around. Try a bit. You try? But Can you walk with a stick? Yeah, somehow. Or you need support elsewhere? Support, no? If like you hold Like it that way. you Like this, eh? like So can we try? if you hold Can we try standing up? No, not today. No. We can hold you to. No, what order you stand up at least so that the cameras can get you. Yeah. Yeah. This is Can we where take you are. out? You people. Can we take you out? I've been sleeping. You've been sleeping, there is enough I've good. been sleeping. Yeah. ajja wabwero muwere Tamalako. The legs are, but you can put in. We can take you. Yeah, I can go. You can go. I can go out. That's what Go. You see, Yeah, we are trying. we've really come to see you. And I will believe. Now you believe you are I friends. believe. You believe you have friends now? Got real friends. And the real friends are here. Oh. Yeah, so we can make it here. I think it is okay. Senga ofuna akatebe n'atuulako wano. Kubanga asokolekeka. Leta akatebe. We have some things for you. Something we want to give you. So want you when you're seated outside. Baby, get in. Then I can help you. This man. We'll take him some more. See you guys. Very good. Cool, man. How are you? Then you have even put on weight, man. Yeah, I just sit home and relax. There is no working. COVID. Now what do you mean? We try. before media tugusa ensonga tumaze okutuuka omukulu mukwano gwo Bannange. yoyo Embeera bw'eti oluseeka eyungula amaziga. Leta tujjaka. Lete tujjaka. Me? No, I won't. You've also put on Olaba weight. omusajja ono ebyaddala. He's one guy we stood behind. Nga no one knows us. But he had some name. Fena itufuuka abantu. He's here. Is it Jesus? John, how old are you now? 63. 63. 64. Yeah. But I'm still there. Let's be full. proceed Olaba ebintu bino biraba. Omusajja ono gwe okutte ku nsonga zinnyingi. Omusajja ono yandibadde abeerako mu ba legends ba Uganda ng'alina ono. oyidde muwandi Mu nsonga nti omuntu ng'ono ne bw'aba atudde mu katebe nga John has the voice to sing somewhere abantu ne bawulira concert egi eyinza okutaleka bulamu bwe bwe buti ne bw'aba nga tajja kudda kubeera musajja w'amaanyi naye asobola okubeera ng'alina wawumulidde ng'alina ekitiibwa. olamu ne bukyuka Sina kukyuka nnyo naye you know being in a life nga you see ebintu byonna bikuyiseeko all opportunities have gone nga toyina nawe otudde wawo kiba kibi seriously kyetaaga ekintu ekiri better. I know friends are here manage woli ekintu ng'ekyo tusobola okupushingibwa ne wabaawo wakiri kuba concert somewhere is supporting omuntu ng'ono kuba kati bw'olaba embeera gy'alimu amagulu tegasobola kutambula serious neyo tuba tulina bye tumuleetedde bigenda kutuuka time biggwewo obulamu bugenda butya mu maaso. tunakiteeka mu nkola Kitaakuteeka mu nkola naye mukama wa kisa naye kati ffenna awali wano okujjako nze atali muyimbi ekitugatta music
process oko tuwemu oba kalulu oba ngawa. Okay. John, let me go. Hosane nizo kulala. Hosane. Hosane nizo kulala. Hosane. Hosane nizo kulala. Hosane. Hosane nizo kulala. Hosane. 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 Okay, bamita process kankunda. Bamalaika banako munju kawawe. Romwe ni wanyeta. John! Yeah, good to see you after 1 year. Yeah, I was with you at Kahwa Courts, you remember? Sure do. And So we did wonders there, you remember? For sure, people have been We saying. did it live. "Ah, Yeah. No, you people don't think I'm going to die. No, you're not going to Of course you want to die. No way. No way. Let me tell you one thing. It's because you know to corrupose. Yeah. You know told very well. A person is used. Like we used to go to Ginger, Yeah. we used to go to Granny, we used to go to Sheraton. You are busy all the time. Yeah. And people, How do you feel to meet Johnny again? I feel so happy. I feel so happy. You know, it's no time to feel sad or what. That's life. We all don't know our destiny, but we are happy that we are all alive and he can talk, he can recognize me, he can meet friends. So I'm happy. Yeah, I'm so happy. Benadi, how do you feel? What do you think of them kusisinkana John? So happy, so happy, so happy, so happy. See, so happy. There's a lot to remember, there's a lot to think about. Naye ekirungi tuli balamu. Ate mukama watusobozesezza okujja wano okulaba. Era manyi bingi bisobola okubeerawo. Kirungi mukama atuyambe tuli balamu. Fena gye tuli ne embeera gye tulimu tuba tugirabye. Tujja kuddayo tusigale nga twerowoozaamu nga tulowooza n'eki ekiddako. Mr. John, tulina bye tukuleeteddeyo tukize tugeyo tukuleetereyo obubaka buvudde mikwano gyo abalaba interview ko abalaba program yo mutukkirize tugende tukuleetere. Okay, SB4 media tugusa ensonga embeera eyo bwetu ebaddewo nga tumeetinze muganda waffe Mr. John Kahwa. Twasimbudde Kampala ssaawa nga 4 kumakya tutuuse eno almost saa zigenda mu 12 tuze mubuuzako katini nnyo tunyumyemu then tulabe ekiddako naye nga gwena wenna abaaliwo mu mbeera ey'okubeera nga tukwasaganya olugendo luno okudda bannange tweyanzizza nnyo twagala okweyanza manager Asha Love nga ye yatukoze ku by'entambula wamu n'ebirala gwe wenna yabaayo nekyotuwadde olugendo lwaffe luno bannange tweyanzizza nnyo tweyanzeege. SB4 Media tuggusa ensonga naye nga kyo kyekiri kijja kubeera nga kiggwa. And Kahwa, it's his right. Ye wadembo gamba temunteekayo oba munteeke. He has no problem with camera kati kiki. Naye tekigana ba friends bo mukyayirako abantu omuntu yalina ba fans kyogamba Kahwa ali akubeera ku sister na brother nani So alina okubeera n'abantu abamuyimirirawo ng'omuntu. We are friends, we don't mean anything. Fe tujja just kukyalira mukwano gwaffe n'okumuwayo bye tulaba nti abyetaaga ekitali tekiteetaaga masimu. no kati kiraba kiti ffe tutukuze ogwaffe tumulabeko tumuwe ebintu byaffe
then tumulekere eyo issue bwabe tugireko. baagala balabike ku bamuteeke mu mbeera ennungi ffe nga mikwano gye tuwulira bubi and it is through camera that friends will come to help kubanga tetumanja people don't know why wakati yeyo agenda kuyimirirawo ebyaddala mu bulamu bwakawo Abasinga bali bamanyi nti yafa. yes Seriously. Ndi bamanyi nti yafa. biveeko where did this guy Tony go yaddukira ddala yamulyako sente ze Nate olwo n'omulala eri yankubirako nga Gaayi nga nti manager we naye yali Kampala. oyo muleke yali kati kambuuza ekituufu kiriki ekituufu bamufuna Anyway, waliwo embeera ebaddewo katini naye prose Bernard tutwalire omukulu mu tumuleetedde faffe tuzze kumulabako tetuna kirina kitumwagaza olawo n'okumuyambako. Sister onotusonyiwa ffe tulambudde ku mukwano gwe tuwiddeko nti sister akubye essimu though nganya okwogera naye wadde yakugera nange ate nawulirako ku issue eyo nti we twajja sister waliwo embeera yatuukawo naye nga sister ffe ono muyimbi tuli bafaani be tuli mikwano gye tetulina nnyo kinene kye tumwagaza wabula ate nsaba kwogerako kubuulirako sister sister ono nsonyiwa mukwano ze nga Bernard Munyigwa sikumanyi naye abantu nga Bernard oba Kankunda abakolanga ne Kahwa taba nasanyu nga Kahwa abonaabona process okojje taba nasanyu nga Kahwa abonaabona kitukakatako ng'abantu abuvunanyizibwa kuba ffe Kahwa yatusitula yatuelevatinga okujja okulaba nti ali mu mbeera ki tumuyambye tutya tekibeera kyagamba nti tuzze kumunoonya tulina kitumufunako kati wano tumufunako ki kumuyamba ne yaba bannyonnyolako yakuba essimu ogundi eyasooka reaction ye teyali nnungi agamba agenda kunoonyereza SB4 media kudyoba kujiwa waabira ebyo naye ffe tulemera ku nsonga neguka era nga twamusuubiza titujja kudda tumulabeko tuzze kumulabako oba oliawo n'okumuleeterayo ebyo tulaba nti byali yeetaaga naye nze nga nze for as long as Kahwa is living I'll look for him and see him and give him what I can what I have period oba sister oba ki sister tusonyiwe mu kino otuba tumenya mateeka okunoonya ku muntu waffe tusaba kisonyiwo tuyanze tuwe ekisonyiwo ekyo tutwaleyo ebintu ffe tuve wano SB4 media tugusa ensonga nene ejja kugguka yogerako ne sister oyo I'm so happy. There's nothing I can say. I'm so happy. So happy. we also have a phone for you Oh. so now your sister can at least call Call. directly to you Mama, you've done it. omukulu Ben nga timu twavudde e Kampala ne tujja okukyayira ku muganda waffe
bino bitusobodde kubeera nga tuleetayo naye ng'obubaka obwo bwavudde mu bawagizi baffe ng'aba SB4 Media. Waliwo omugavendugwa yatuwaayo $3, Liz yatuwaayo $3, Shalina yatuwaayo $3 nga bonna babeera mu California. Waliwo Enjo Birungi yatuwaayo emitwalo almost $3 n'abalala abaagana obbogera amannya. Omukyala Asharaf nakola ku bya transport wamu ne facilitation kubanga tusobola okujja okubeera nga tukulabako. Nabuno obubaka bubwo. God bless you. Ziwe ddala $1,000,000 n'ekitundu zikuyambeko ba kurenti n'ebirala oba ebyokulya oba kujjanjabwa. I'm so happy. That's 1.5. 1.5. 1.5. That's very good. I'm so happy. I'm going to make sure it does the needful. I'm telling you, because what I've gone through, it's not been easy. My sister is not at all. They expose me at this juncture. Why? Like this. She thinks in a better way. Sometime much later, things will be much better. But I'm going to make sure, I promise you, and you really promise so much. I'm going to make sure this money does the needful. Please. I'm really going to, because what I've gone through. My sister has really helped me. She's my young sister. She's really been paying for this place. And my son, Ian, has been sending me some little money. But people are hard. People are very hard. Like now I'm in Fort Portal here. When I'm on the stage, that's when I'm somebody. But everybody's eyes are on the money. They're waiting till you. And now I've learned a lesson. Now I'm waiting freedom how to go. Katusoka tu appreciating sister wa omukulu John, his son, mikwano gye, ba relatives abamberedde mu mbeera eno naye okuyamba tekuggwaayo. Yes, mumuyambye naffe mutukkirize tuyambeko, si mu bubi sister. Kino tukikoze si mu bubi, tetwaleeta kumuswaza mu bantu, twamunoonyaako nga mikwano gye. Ekirala John Kahwa yava kati mu kyokubeera nti sister ye relative wange. John Kahwa ayina relatives and relatives e Uganda, almost all over the world. Ayina ba relatives be bayita ba fans. Ayina ba relatives abantu be yakola nabo. Kati bwe tumunoonyaako teguba musango tebansobi. Era sister tusonyiwe mu ekyo. Yes, tetwamala kwebuzaako kuba twali tetukumanyi. Tusaba tusonyiwa kuba bibadde biwanvu kusikangana migwa kwogera biwanvu. Naye sister tusaba tusonyiwa naye naffe tukozeeko kino. Kati kirano kyonna kinaagenda maaso gwe nawe n'omulabi waffe. Kinaagenda maaso. Oba tutwala mu kkooti oba tuwabira kijabanga kivudde eno. Neffe weetuli obulamu bujja kutambula tulemera ku nsonga nga aba SB4 tusobodde okumuleeterayo ku mufaliso tulanga mufaliso gwasolako tegwali mulungi. Bed cover tumutedde ku sukaali, omuceere, kawunga, sabbuuni, gana amata tegafa sobola ofumbako n'onywako, butto, ku byokunywa, emigaati, juice, essimu yiiyo era kyembadde nsingira ddala okumisinga okwagala. Yes. So are we bringing the line in the morning? We have the line. Naye prosumnga ndikinkoleddeko. I want these things straight done clear. naye nga alina do you have ndagamuntu? I have, but it's a duplicate. Where's the The original? original. That's how my things disappeared. Tell you remember that place. But you have the duplicate. I have. I think the only the one They want original. Bagala nira. Bagala original. Bagala Gwalina ndagamuntu? Do you have ndagamuntu? Tujja kozeseeyo. And then the phone goes in his name. No, it can be in his names.
But the line is The yours. line is yours. You just get his And names. Njagala beeyogera mu manyo gange. Anti kati obuzibu tolina ndaga muntu. Obuzibu bw'obutabala ndagamuntu. Kati mukulu tujja kera tujje tukutwale tufune layini ye. Tujja wetunaviira eno oba tugenda kusula mu fort wetunaviira eno omukulu ajja kuba amaze okutujja kuba tumumaze omufunira layini. in your name. John. Yes, and this one nobody will touch. Nobody. I mean it. This is the charger. Okay, toyanze. Is inside. Buli kimu. Okay, toyanziza nnyo. We shall try to get your line in the morning. Omanyi si kirungi nnyo okubeera nga tusika omuguwa mu nsonga eterina nnyo gye tutwala. Mu birayo bibadde ffe tuli mikwano gya Kaawa. We don't mean any harm. Ate mutumanyi twayimbanga ne Kaawa twajjanga mu fort ntuyugumya because of Kaawa. Ensi neetulaba naffe netubaako kitubeera. Kakati okujja okusupportinga Kaawa nga mikwano gye teguba musango. Tetumusanze nti ali ku buliri yeebase. Tumusanze atudde mulamu bulungi naye ayina ebyetaago ng'omuntu. Kati nga mikwano gye tujja si kibi. Si kibi, sister takitwala bubi. Sister tusonyiwe mu ekyo. Ajja tusonyiwa. Era mukulu era Gezaako nnyo tuddemu twogeremu naye. Ategeere alabe. Bambi Feno ntandikwa. ayitakoma nakuffe. Sunday jja tuyinza okujja ne Titi. Kuba naye ayagala akiki Romeo naye alina okujja. Ne Romeo yajja kuwa. N'abalala. Yangambye yajja kuwa. Yajja kuwa n'amanyi. Era akyadda. Kakati tunaabeera nga bwe tutyo. Tugenda gezaako kwogeramu naye. Si kyakumugobako bantu be bambi. Kati nze mbadde obuvunaanyizibwa kuba obudde obulina ebintu by'omukulu bikuumibwe bulungi. Abikozese bulungi. Bisobola omutambuzaako. Bwe kigenda okubeera. Kituufu nnyo. Katugenda kusala amagezi tufune layini ku makya. Before we go. Waliwo obuugi. Waliwo obuugi. I think busigadde mu motoka. Waliwo obwekiriisa obulimu abo buneeno. Buno fumbako buno bina vitamins fumbako nobeera nga onywako. So okay, tweyanziza nnyo gwe wenna eya followinga emboozi ya muganda waffe taata waffe John Kaawa nobeera nga wasobola kyonna n'otuwa kyonna ky'olina okuba nga tusobodde okujja wano. Twagala okwebaza omukulu Bernard Munyigwa okubeera nga we twakukubira kasimu nga twagala tukutwaleyo n'okkiriza. Twagala okweyanza omukyala gwe bayise Prose Kankunda. Yakuyimbira obuyimba bungi. Abadde baagala okujja abadde bangi. Rashida Mukasa yabadde ready. Waliwo omuganda wa Rashida bayimbangako nabo mu bandi endala. Rita naye yabadde ready okujja naye. But next route. Manager Asha nawe tweyanziza okutuwerekerako n'ebyo ne byonna byetukoledde tweyanziza nnyo. Okay, boss. Neyanze ku Luganda lwange luno naye Yesu yekka nze gwe nesiga. Do you have any country song? But I'm not going to use that flat guitar. Just sing. Because the other time I played it made you play gold on my finger. You gave love like I never know. You gave life to our children and to me a reason to go on. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from the troubled winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend.
Okay, SB4 Media tugusa ensonga sharing akatambi kano likinga gwe naawe gwenga oli eyo waleetazo okujja okulaba ku mukulu John Kawa tujja kuleeta tetukomye kukulambula mpozi nga bakujjeewo ne bakutukweka naye tujja kulambula tujja kunoonyaayo tulina okujjayo nejjita empya eyo yali yakaddiwa eyo tunadda tulina okugireeta tulina okukolayo ku nnyimba empya tulina okukolayo ku nnyimba empya tuteesayo okukolayo oluyimba nga Kawa, Rose Kankunda, Bernard, one teacher Jackson okuteekamu bonna basobola okuteekamu. Like how we were. Adye ate bano n'abanywano bange pale aba antivicha kabana agamba banaki on Rose Kankunda Kalulu tukazana hamu miaka nyingi muno Bernard Munyigwa na miaka nyingi muno tulahamu mpidongo baletire kimu bintu byona biki baba zamu na antiviki moja antiviki kana atekereza kunteka a media sazumu kirunge na kati baitu abazana okurungi kanyonka abantu banywano bange abansirwi abayizire kundora tinsobora kukoraki tukyina urugendo mu maiso rungi muno ogunwe Mr. Rogers Muisige and by the way landlord but this is not an artist I know kubera mu media whether you want it or not Madam Vika jatusonyiwa because if we want to put Kawa on stage again yatu inochikolera publicity and this is part of publicity atenga tujja mtu ala ku stage ayimbe kati Aunt Vicky ajatusonyiwa Kawa muyimbi ate star ate legend ate naye ayagala chapa Kawa you don't want to go back on stage Madam Vicky tusaba tusonyiwa mugamba jabugera naye yatusonyiwe ba zeke mbadde njagala kirikimu muga Katonda tomorrow tugenda kuleetera line ne airtime awera basi awo tujja kuwogera. Okay, SB4 Media tugusa ensonga likinga, sharinga, commentinga ne batusubiza tutwala mu kooti batusubiza tuwaba naye ebya kooti mubireke bine bintu tebyagala kooti naye kati anti video mulaba yogera nayo omubulira abantu bazokula mwayinza okuloza nti bantu ba ate n'abalala bachajja n'abalala bachajja. Okay, semanda akoze ku kamera nze muzukulu akabajumugiye sebunya commentinga, likinga, sharinga akatambi kano toyanziza gwe wenna yatubeera mu mbeera yonna kubeera nga tusobola okudda effort okulambalako ku muganda waffe John Kawa. Bera bulungi wera zange zibira kudda ate kati bakimanyi bata nti bano bati ani abagambye ani abagambye nti mwemuzi why ani yazze wano n'akwasa Kawa milioni 4.5 mu mwaka w'emyaka 3 gy'amaze wano who has come here n'akwasa Kawa milioni 4.5 seriously No, even him can say no. he has been living here without even a phone just contacting iraka abantu bwalwala ekirunga ali mu nyumba bwatabuka ekirunga ali mu nyumba mu nyumba asula munanga nawe singa akutabuka ko nga tewali gye muntu wala sawa nga tayina alwasobola ko tunawo campaign by the way tunawo campaign yoba tugula pichi adesuka nga bulina kwasobola ku receiving yo mutwalo bulina kwasobola okufuna yo mutwalo gwa sente system mugambe tetuchikola mu bubi target ya feddako by the way muntu bwena wenna aliyo target ya feddako kubera nga tusonda tugulireyo omukulu no pichi at least nga lunaku muleterayo omutwalo osobola okuyamba okubeerawo
mwekyo era kyonna tukyakolera tukyali wamu naye. omanye ebitulwanyisa bingi nnyo nga tufuna ebirungi. Omukulu SB4 n'omulaba amanyi Kahwa mayali ku muntu eyali faani wa Kads Band nga naye yali muto ng'anyumirwa Kads Band. John, you don't know this man. Do you remember Chigula of Nile Brands? The guy with this kind of things. Hey, that guy, this one is a young brother, very young brother. He used to come to Kads Band. Chigula used to bring this one to Kads Band. This one started enjoying the music. Now he felt very sorry. That is why we are here. What I'm telling you, all I want, come what may, which I'm telling you, all I want is nobody is going to fool around me. And another thing, you come straight away, someone runs to report. That is bad manners. That is bad. That is bad manners. Then after We that, come here to help. you wait, you'll see what I'm going to do. I'm going to keep in contact. Just cool down. You know, my head is also not normal. Eh, Bernard, you know me much better. I know. You'll see what I'm going to do. Me to come out of this pot, it takes me very few minutes. And they go away. But these people who keep reporting like cockroaches, I don't want. I don't want. And it might end up. Anyway, for us it is. Now, let's talk together. So, suppose we first keep this thing low for a while.